so obuyambi obwo bwereeta wano ekisooka military hardware ebikozesebwa ebyekinamagye, military software, okay? Military training, okay? Then n'obuyambi obw'essente bwennyini kubanga ono alayi ono naye nakyemaliro wa wano alayi kati mwangu nnyo wakukola location yonna ku kifo nti kati wano nga zeetinzeewo katukolerewo operations ne North Korea nga tiwaliwo omuntu akola ki atuusawo. Kinjagala okutegeeza nti ebintu ebisinga wano okyabiraba kati njagala okutegeeza waliwo ekibaati kyetwazudde intelligence yaffe yakizudde nga kirimu mass grave awo kajansi jankyalo kirimu entaana empya zennyini intelligence yaffe yakizudde ku ntebe road awo ng'ekajansi jansi ku northern bypass. Omulabi waffe omululu wa Kalichimija Uganda mumuweereza mweze betuliitaze wano nakubalaba babuuzaamu kansooke okulamusaako ku balabi baffe abali mu America UAE mwebale followinga mu kutu gwaffe mugulikinge mugusharinge musubscribinge tukyabaweereza amawulire mangi agafa eno abatali eno n'abali ewaka e Uganda. Olunaku olwaleero tukyaliza Jeno Mulamba okuva mu kibiina kya National Unity Platform kabe yanjulira atubuuzeeko tuleketewenge ne programu. Ndi musanyufu okubeera ku mpewooza omukutu guno olundi gwange ogusookedde ddala kyanga gutandikawo. Amanya nze Gerald Moses, co-founder member wa People Power ate secretary for mobilization of One National Unity Platform Eastern Region teranga nze omubaka wa parliament owakamuli municipality tiketi ya National Unity Platform wakenga nabiddwa nenza agenda kukiikirira constituency eyo emyaka gino 5 okutuusa eddoboozi ly'abantu beeyo emyaka gino 5 paka tevira ddala osiika. Ndi musanyufu okubeera ku mpewo wano era abalabi mbagaliza programu ennungi. Jeno Bigirwa kankutunuze mu nsonga ya Uganda ne North Korea. Bintu bingi ebize biyitingana nti North Korea yagula ekizinga ekimu wano mu Uganda baagala kukolerayo byakulwanyisa. Ekintu kino kituufu? North Korea ze zimu ku nsi UN aziyateekako embaga. Ze zimu ku nsi ezitakkirizibwa kukola bizinensi yonna n'ensi endala okusinziira ku mateeka ga UN agasayiningibwako ba head of state ab'enjawulo ne Uganda nga mweri. Kakati ezimu ku nsonga ezasibisa North Korea kwe kutyoboola eddembe ly'obuntu zebayita extrajudicial killing, okutta abantu nga tebawozeseddwa na kuwozesebwa. Kwegamba bamusibira mu ggwa bali abatalina kitiibwa kyebawa, bamusibira mu ggwa abatalina kitiibwa kyebawa demokrasiya. Okay? Kakati ensi eyo ne bagisiba. Kati ensi eyo yo kyekola enoonyayo bannakyemalira abatototo kuba y'amaanyi. North Korea y'amaanyi, ekola nuclear, erina kino erina kiri. Enoonyayo bannakyemalira abatonotono gyesimba amakanda gaayo naye etambuze esigale ng'ekyayina supremacy mu nsi. So mubamu ku bannakyemalira ensi yono teri emu. North Korea, Russia, China, izo nga bw'ozimanyi. Kati wano mu Uganda President Museveni engeri gyatakyali democratic ye obuyambi bwonna aba abwetaaga naddala obuva mu bannakyemalira. Kati obuva mu bannakyemalira ye North Korea tajja mubuuza nti owaayi ate ng'okuba abantu kibooko, owaayi banamawulire nga bamenya emigongo, owaayi nga
presidential candidate ne Morocco ogimenye endabirwamu kuba naye byakola eri so obuyambi obwo bwereeta wano ekisooka military hardware ebikozesebwa ebyekinamagye military software okay military training okay then n'obuyambi obw'esente bwennyini kubanga ono alayi ono naye nakyemaliro wa wano alayi kati mwangu nnyo wakukola location yonna ku kifo nti kati wano nga zeetinzeewo katukolerewo operations ne North Korea nga tiwaliwo omuntu akola ki atuukawo so kakati allocation zo zonna ezitambula tozibuusa maaso kubanga enkolagano ebaddewo tulabye aba North Korea wano nga batraininga abapoliisi obutujju bwonna poliisi bwekola obwo ku bantu ba bulijjo biva mu North Korea, China, Russia okitegeera kubanga tosobola kuleeta trainer nga ava Bungereza na training abapoliisi module nebyo bye bakola tayinza kubanga ava mu America n'abawa training module never so drone zizaffe eza intelligence zikyetoloola ensonga eyo naffe tulina desk ya intelligence oyinza okukola politics nga tolina intelligence ate ogenda kukola politics kyoyo ensonga eyo tugyetoolodde era amangu ddala kubanga tulina ebyokulabirako Lake Victoria nga bwogiraba ebyennyanja ebisinga bifudde ebimala okufa bidda ku ngulu biri acidiki ekitabanga nawo tu ebinyonyi byonna species zonna ezibadde zidiringira ku mbalama ku mbalama za Lake Victoria okwo bitandise okufa kati intelligence etulaga gye twakafunawo nti waliwo awo nuclear plant gye bateeka awo mu Kalangala awo ku bizinga awo era wali high regarded by SFC okay so intelligence ekyatuwa amawulire ago bulungi nnyo era tukyabigatharinga tulabike nti tuvaayo n'ekyenkomeredde kyennyini ku nsonga eyo kubanga chemicals eziva muli zitandise okutta ebintu byaffe eby'omu nnyanja Geno Bigirwa batugambye abannu ensonga ezimu kuzibaleetedde okujjayo omusango guno nti mmeri eno gye tuwulira eri ku mwalo gw'e Mombasa ye yabayiza okujjayo omusango mudde ku pulaani ekyo ekintu okyogerako oti fenga National Unity Platform kyekibiina ekisinga okuba connected mu Africa kyekibiina ky'ebyobufuzi statement kitegeere bulungi kyekibiina ky'ebyobufuzi ekisooka ekisinga obuto mu Africa ate kyekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga okubeera connected mu nsi yonna kati ensonga yonna ekwata ku bakulembeze ba National Unity Platform mu Uganda ensi yonna ekigoberera mu nsonga ezifuga ensi yonna mulimu ensi gye bayita America yepositioninga nga international police oba international constitution America gyolabe ogiyita ey'omuzannyo bw'oba ogiyita ya muzannyo kankuwa ekyokulabirako oyinza okitwala nti kyakuzannya naye nga si kyakuzannya waliwo omwami baali bamuyita Seif Blatter yali pulezidenti wa mupiira mu nsi yonna yali alemedde ku bwami sebo ng'alemye Abamerika nga tebalina we babiikudde wonna wadde akawaayiro baleeta FBI ne bamukwata ne bamuteeka mu kadukulu kati oba pulezidenti bwa FIFA buliko omuntu omulala so kati America efaayo ku bulamu bw'abantu abalala mu nsi yonna so emmeeri eyo eyina operations nnyingi nnyo zeriko wano mu kolido eno Sub-Sahara ono kolido gye tulimu East and Central Africa jukira transactions z'emundu wano weziri nnyingi instability weekali wano abanakyemalira webali wano mu kolido yaffe waliwo President Museveni waliwo President Kagame waliwo President Magufuli
abo bonna wadde nga Magufuli kale yakalulu kavuga nagira naye nga naye mu kutyobola eddembe ly'obuntu kafulu. Kati international policing erina okuyita mu kolide okucekinga what's going on. Era abasyayiga olwedde mwebali ku ground kwebali kubanga esyayiga ekyo ekitongole ekyasinza okukola obukesi mu nsi yonna olwedde mwebali bakola egyabo. Kati jjajja mu mbeera eyo kati agezaako okwefuula mbu azimba kapasite esobola okukauntaringa abasajja abo. Yatandise okuyingiza ebitankatanka mwabirabye yatandise okuyingiza ebitanka biyitira kuleka Victoria awo ne bijja n'abitikula wo ne Luzira. Kale tumanyi nti abireeta nga bw'onooleeta property nga bw'onoleeta property ya Uganda nti kino kijja tuyamba mu mbeera ate kakati agenda kukuba baani sikukuba kubeerawo bubeezi. Olabawo Munnayuganda alina akasaale, olabawo Munnayuganda alina AK-47 nga ziri mu nnyumba wuwe nti ateekateeka kulumba gavumenti. Kati ono omukulu teyayiga mu byatuuka ku banne abaasookawo, teyayiga ku byatuuka ku Saddam Hussein, teyayiga ku byatuuka ku Kano Muammar Gaddafi, teyayiga ku byatuuka ku Egypt Deni ono General yokaddeko, teyayiga ku byatuuka ku mukulu ow'e Sudaani mwami Suna kati ali mu kkomera mwerabira erinnya naye yali Field Marshal Mulamba. Okay, ono wakuno yagamba era n'akatambi akagamba nti baali bateesiteesi babi naye mbw abazungu awe balisanga omuteesiteesi omulungi bali kagwako. Kati yalowooza bali basiru jjukira byakozesa byonna software abiraninga ne tekinologi yonna abifuga bali be bananyini baayo. So ayingiza tanka ayagala kukola mizairo yetegeka kwanukula abana bamwenganze ku level ya UN ku level ya NATO. Okay, kyetulowooza nti fenga abali mu trenches ezimutwala abali mu line yenyini ya struggle twine kumutuusiza era ayidde. Ndowooza ensonga ya Mary mugiwudde bulungi nga General Bigula agittaanya. Ate olwaleero tulabye Honorable Sentamu ngagamba bawulidde keesi kino kiraga ki? Ekisooka keesi eno ebadde nkulu nnyo mu judicial system ya Uganda. Eno keesi ebadde tebangawoko wadde nga zibadde zibeerawo ezeefaananyiriza naye nebadde tebeerangawoko olwa obujulizi obubadde bugenda okutwalibwayo kubanga okuwaabira eyakuwangudde n'okuwaabira abateesiteesi n'okuwaabira chief legal advisor wa government that is Attorney General oba owaabye okuviira ddala mu process bwe yatandikira okutuuka olunaku lw'okubala akalulu. Kati process eyo yonna twagiwaabira, process eyo yonna twawaaba amateeka gakkiriza presidential candidate oba presidential hopeful oba presidential aspirant okujja okukola consultation mu bantu. Okay, nga wabulayo emyezi 9 ku nomination. Ekyo ebitongole by'okwerinda byakitulemesa in a brutal way. Bakuba buli kintu kyonna nekiremesebwa kandidate waffe n'atatambula. Eyo nsonga yabadde y'amaanyi mu kooti ku nomination day mutumala okunominatinga before nomination mu kusolooza emikono gibayita signatures ezisupportinga candidature y'omuntu yenna 10 buli district. Emikono gyaffe gyakwatibwa ab'ebyokwerinda era singa tetwali bakugu nnyo. For example, osolozeza emikono e Kampala oba ogitwala ku headquarters oziteeka mu fayiro poliisi neekusalako negitwala. Ezo zonna irregularities eziri mu electoral process twaziwaabira. Abantu baffe bangi nnyo abaakwatibwa mu process eyo yokka ey'okunoonya signatures zinasupportinga candidature. Netunulira ensonga
eyokukwata presidential candidate waffe ku lunaku lw'okwewandiisa just nga yakava mu maaso ga chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda ne bamukuba jeeke wali eyo nga ne chairperson alaba ne bamukuba jeeke ne bamutyoboola ne bamenya ebintu moroka bagimenye abakungu abaaliwo bonna batyoboddwa ebyo byonna nga indicators eziraga nti akalulu tekateekeddwa bulungi. Stakeholders ab'ebyokwerinda enneeyisa gye beeyisaamu mu kalulu ako tebaakawa mukisa tebaawa bannayuganda mukisa kwegazanyiza mu kalulu ako nga kamazima na bwenkanya. So ensonga nnyingi bwe twazitwalayo mu kooti naye jjukira constitution ekuwa ennaku 15 okutwalayo omusango gw'eggwanga lyonna osoloza obujulizi bwonna mu ggwanga lyonna naye nga jjukira abajulizi abamu bali mu makomera omujulizi omuwabira omukulu ali mu komera bamusiba ennaku 9 ku nnaku 15 that is president Kyagulanyi Ssentamu. Kati ensonga ezo zonna nga tusobola zizingazinga mu nnaku 4 ezaali zisigaddeyo tuzitwale mu kooti zetwatwalayo ne tusaba kooti esigale ng'ekyakkiriza okuleeta obujulizi baffe kubanga agamaanyi egayina Supreme Court ye kooti yesembayo. Bw'ova mu eyo kooti ogenda mu kooti y'abantu yesemberayo ddala. Okay? So Supreme Court ne tugigamba nti tulina obujulizi obulala nga buyitamu kye bayita affidavit ebirayiro ebyababuwa 125 kkiriza ssebo tubutendalinge n'agamba obudde twaba bwaggwako. So twagenza okumaliriza ng'Owiny Dollo ne ttiimu ye ebigambo ebibavaamu nga byabufuzi si byamateeka purely politics kubanga Owiny Dollo yavuddemu statement yasinze n'otumalamu amaanyi n'agamba nti mubadde mwogera ku plan B mumba mulaba nga tewaliwo justice wano lwaki temukoze plan B mukole plan B yago kakati ate nga mu mateeka omulamuzi ne balooya bonna boogera ku nsonga ereeteddwa mu kooti yokka ekintu ekiri wabweru wa kooti tekyogerwako. So tuwebuuza ekigambo plan B Owiny Dollo yakijjawo tekyali ku likodi ya kooti oba yakyogedde ng'omunayuganda anti ekyo kyennyini ekyo kubanga Owiny Dollo lwatula bw'ati aba takyali Owiny Dollo. Supreme Court of Uganda yebeetudde kooti ensukkulumu yebeekoze ki kati aba takyayogeramu feeling ye aba alina kwogera bintu biri serious byokka olw'ekitongole kyakoze ki kyakiikiridde. So twagenza okulaba nga tudiiringa ne bannabyabufuzi bannaffe. Omanyi bw'odiiringa ne munnabyabufuzi si bw'odiiringa ne munnamateeka si bw'odiiringa n'omulamuzi si bw'odiiringa n'omusirikale. Okay? Approach ziba za njawulo kubanga bonna abo responses zaabwe ziba za njawulo. So twagenza okulaba ng'Owiny Dollo munnabyabufuzi awedde emirimu omuwagizi w'ekibiina ekya National Resistance Movement era memba yennyini omukukutivu alabika nga alina ne kaadi okitegera. So ne tugamba nti ate tugenda kumala budde wano kumalira bannayuganda budde empapula zaffe tukola fotokopi biki ne twakateekamu bimala Owiny Dollo omusango kooti yo yiyo gisigaze sigala mu konvoyi y'emorokazo naye ffe tojja tulamula omusango ne tugukuulayo. Naye ensonga eno ey'okugyayo omusango olowooza temalamu bannayuganda essuubi abaliwo bataddemu essuubi oba bateeka mu kooti essuubi? Kakati ate bannayuganda era bw'onooba otambudde ku streets ez'enjawulo ng'onoonya ebirowoozo bya bannayuganda eby'enjawulo bajja kugamba nti tulabanga abasajja ababazi nga ba NUP kubanga nabo babadde bakiraba omusajja yagaana tuleeta obujulizi ate nga kooti etambula na bujulizi buli bujulizi bwe tuleeta abukasuka wabweru okiwulidde. So Owiny Dollo bannayuganda baamulaba juzi nga akoze omukolo ogw'okugulawo omwaka gw'amateeka. Omugenyi omukulu yali Yoweri Kaguta Museveni Tahabulwa. Omugenyi oyo jjukira nga awaabiddwa
awabiddwa ye beneficiary mu bino byonna ebyagenda mu maaso webale nnyo naye nga ate Owiny-Dollo Katonda afukamire sebo w'ekitiibwa ekitongole ekiramuzi ekirina butebeeko obutubula sebo w'ekitiibwa ndina abamajesturate batono sebo w'ekitiibwa tetulina na ssente kakati sebo w'ekitiibwa tugenda kuwoleza mu tenti anti osanga yali abyogera ng'ayogera ne president ali mu buyinza kakati eyo fusion eyo egatta ebintu sijui president yabeera full time president buli mu mbeera yonna wano olwedde waliwo omusango oguli mu kooti ezo president Yoweri Museveni tumuwaabidde nga candidate ya benefitinga mu kalulu kubanga results zaavaamu nga zibenefitinga ye kati gana amasape ga malala aga full time presidency amateeka ffe kusinziira omusango nga twaguwaaba nga netugamanyi bwe twamulaba ku mukolo nga ye mugenyi omukulu n'ebigambo mwami Owiny-Dollo bye yayogera ekisooka mwami Owiny-Dollo yakuba yasiga ekifaananyi ng'alinga abadde aludde okulaba ku Yoweri Kaguta Museveni nga afunye chance omanyi waliwo wogamba nti amugagga mbadde munoonya ebbanga ddene nga simulaba leero mufunye kangukozesa ddala nsubmitinga ebizibu byange byonna Owiny-Dollo Katonda asubmitinge amabanja gaalina ageeri mu disitulikiti gyava eyagago naye osanga Owiny-Dollo ku mukolo ogwo ye yayita president Museveni kati singa yayita Kyagulanyi ate Kyagulanyi yali amuyita Kyagulanyi olwedde yali amaze okuwaaba nga muyita just ng'omugenyi omukulu kwogwo omukolo atasobola kumuyita era oli gwe yali akolera kuba takolera Kyagulanyi oli gwe yali akolera gwe yayita neyerimbika mu kawaayiro kalimbu yayita pulezidenti naye nga ffe okusinziira bwe twali tulaba bwe twataputa ebintu omaye omala n'otaputa omukolo engeri gutambuddemu yali amaze akaseera kanene nnyo ng'anoonya pulezidenti Museveni nga tamulaba kati olw'okuba nga waliyo mata mu kooti nga gwolwo ate nga mwami Museveni awaabirwa ne bagamba naffe tumulina era ebizibu byabwe byonna byonna babisaba miitinga era amawulire ge tulina galaga ebizibu byabwe byakolebwa ng'abantu so singa ekitongole ekya judicial so abalamuzi abali ku eyo levu aboogera ebyobufuzi mu kooti mu proceedings za kooti omulamuzi n'ayogera ebyobufuzi afaanaganako n'owa poliisi ali mu kyambalo kya poliisi nga munda alinamu akatishaati ka yero ng'akukuba n'ekibooko ng'agamba niye munaakola mutya eno gavumenti mujja jjijja naye ng'ali mu kyambalo kyaki kya poliisi so abo bombi bakwata mu nzirukanya y'emirimu gyabwe bafaanagana era tulowooza nti bonna bagwa mu kiti kimu ekya barigimu defenda twalabyeko emabegako awo mwami Kyagulanyi yadde agenze kukwaba omusango bannamawulire adde bamukavaringa security service nebakuba kati ensonga eyo mwenga mmwe aba NUP okusinza nti mwe babadde batekenze that report abantu abanamawulire mubayambye mutya kubanga on several occasions bannamawulire batera obakavaringa ebintu byemukola baze basinkana injustice ku mirimu gyabwe mwenga aba NUP muyambye mutya bannamawulire bano ekisooka tuli wamu ne bannyinaffe ne baganda baffe abafunye ebizibu nga bamutundu naddala nga bagifunye nga bawerekeddeko pulezidenti waffe ekitebe ky'amawanga amagatte ekikola ku ddembe ly'omuntu twabasaasidde nnyo twalumidde wamu nabo naffe twafunye ebisago ng'abakulembeze motoka bazikubye endabirwamu amasuuti bagayuzizza engato zaavuddemu era nakati abantu balema omubaka w'e Makindye East omulonde mwaminyeko omukono Katonda bagumenye nakati alina ki handle support so effujjo eryakoleddwa lyabadde bbinyo era fenga National Unity Platform obubaka bwaffe bannamawulire ababadde affected babufunye bulungi nnyo okusaasira kwaffe kwonna
ne support ez'enjawulo financial support principal yasaza amagezi gonna okulabika nti tubayambako ekyo nga tukitadde awo ffe tuli mu lutalo era ekyo eggwanga njagala mukitegeera ffe tuli mu lutalo kyebayita liberation struggle olutalo olw'okwenunulako bamukwata mundu abantu ba bulijjo beddiza obuyinza bwabwe anti mbadde nkunyira tuli mu lutalo so bwe tubeera mu lutalo opponenti waffe tumusuubira okukola buli nsobi yonna ebadde esuubirwa n'etasuubirwa bw'otunuulira siini eyali ku bannamawulire wali eri ku ofiisi za UN yali teyeetaagisa era yali uncalled for naye olwa stage kwe tumutuusizza opponenti waffe ekyo yali alina okukikola kubanga yali alowooza nti ye bya bulijjo oba kyekinamuyamba kyagenza okumaliriza nga Uganda kigikasusse mu nsi ezikyasinze okutyobola eddembe ly'obuntu mu East and Central Africa. Uganda ekyagikasuse ennaku bbiri namba ng'amawulire ku CNN, ku Fox News, amawulire ku Al Jazeera, amawulire ne ku mikutu emirala gyonna nga kwegali agakwata ku Uganda. Kati ffe nga NUP omugaso gwaffe omulimu gwaffe ffe twongera kukola activities zanjawulo. Naye twalabye ekitongole kikuumaddembe nga kivayo okuvunaana abantu bano abakuumaddembe abakuba bannamawulire nti babadde beetereza mu nsobi zaabwe. Tebasobola kwetereza, tolina kyosobola kutereeza wansi w'obwannakyemalira, tolina kyoyinza kutereeza kubanga kibayita obwannakyemalira kwekwo okutuula ku balala ku kifuba, okay? Gwe n'obeerawo bayita obwannakyemalira. Kati abo bootuddeko buli lwe beekwanyakwanya ne bakusinza amaanyi kakukutwala nga kaguddeyo, bannakyemalira bonna bwe batyo bagenze. Kati kizibu okugamba mbu ogenda kutereeza, tosobola kutereeza ng'olina kyemalira kubanga oba ofugisa mukono gwa kyuma. Buli lw'ofugisa omukono ogw'ekyuma survival yo eba kukutyoboola bannansi b'oli mukola ki, b'oli mukulembera. Naye bano bannamagye abaavayo ne bakola ekikola ekyo balabikiddwako nga bavunaanwa era ne basibwa ku nsonga anti kyenkugamba nola nti tekyali mu mukono gwa gavumenti bakikola ku lwabwe nga komanda wa military bamuyita Napoleon. Nze mumanyi bulungi nnyo muvubuka oyo yaliwo SFC ate naye amanyi bulungi nnyo, akumanyi nti oli jeno amanyi bulungi nnyo Jeno Bigirwa Moses, nange mumanyi nti yo Napoleon y'omu ku bakomanda ba military bamupromotinga kati kano natandika okumulaba nga y'omu ku bakwata briefcase ya jjajja, natandika okumulaba nasooka mulaba 2006 nze nali edisi wa Haji Sebagala. Yagamba jjajja waffe era tikimofendinga ekyo. So omuvubuka oyo yazze akula nga amulaba ye yajja ne 99 ya military n'abasirikale abo era n'atowa order nti pigaawo kibooko nekola ki n'enyooka ye tebamwogedde nako. Kati badidde bano bavuka abalugwala be batadde mu operation eyo, abalugwala abagisu n'abaparadinga mu disciplinary court ya military mwe babakoze eki babavunaanye. Kati ekyo babadde ng'emmese nze nabe nkyali mu kyalo nga tusula bubi nga bw'omanyi ekyalo. Kati emmese ejja neekuluma ekigere ekiro, bwekuluma bweraba onaatera okuzuukuka neefuuyirirawo oleme kuva muki mutulo ye ekyanyumirwa products zejja kuki mukigere. Kati n'ekyo kye baakoze kyekyo bagezaako okufuuyirira awakoze eki awalumiddwa naye nga tebalina kye bayinza kukyusa state eno regime level kwetuuse. Ekyo njagala okubuulira mwannyinaze, tebalina kye bayinza kutereeza, tebalina kye bayinza kukola abantu ne basiima, tebalina kye niba nasanitizinga batya situation abantu babajjamu obwesige era ekintu kye bayita overstay tokizanyirangako, tolina kyosobola kutereeza. So tebamalira bantu biseera, solution eri emu yakudda bbali.
oyo ye Genobigirwa Genobigirwa ensonga ey'okidnappinga abantu nga yeeyongedde drone zifuse drone kati saawa eno mu Kampala ekiga lufuse nga luyimba nti drone girabe edduka olowooza mbeera kino we tutambula anti kye bayita bannansi bonna kasita babanga bali ku stage erwanagana ne state eveeko regime eveeko wayo state esigalawo state gye bayita Uganda yeesigalawo naye regime gye bayita NRM regime yo yeekola ki yeevaako n'egenda kati bannansi kasita babanga bali ku levu ey'okulwanagana ne regime eveeko regime ey'ekinamagye eba ekozesa ebintu byayo byonna ebyekinamagye okulabika ng'esigalako mu byo bwe kutta okusiba okompromisinga n'essente n'okwonoona ezo wiponi buli rigimu eba ezikozesa nnyo so nze nga nze Bikiro Moses sobola kwewuunya nga drone zakoze eki ziri mu kutusomba nange kenyini yanekiika mu juzi nawonera watono nagiwona na parkinga mu bantu bangi na parkinga mu bantu bangi nenkola ki nebuzabulizawo nenkuba siriki nange nensooka nkola ki nentema okiwulidde naye nga yajja nempisa bubi nnyo bweti ate nesala speed ngendi mu maaso nemanya nti eno ye drone yennyini erabika ng'obudde bwange obukoze eki obutuuse naye nenjikuba hewa nemponerawo era nga gye nobwaba so kinjagala okutegeeza nti ebintu ebisinga wano okyabiraba kati njagala okutegeeza waliwo ekibaati kyetwazudde intelligence yaffe yakizudde nga kirimu maasi grave awo kajansi jankyalo kirimu entaana empya zennyini intelligence yaffe yakizudde ku ntebe road awo ng'ekajansi ku northern bypass era saawa yonna tujja kuba tukibabuulira twagala amawulire agali authentic ate nze nze akubuulira buulire eggwanga ekifo kino wekiri tugendewo ne kamera zaffe mujja kugendawo kirabe banamawulire tubawe abalabi baffe tubawe ekintu ekituufu bayinza obutakukiriza twalawo kamera ogenda ogitunuze mu mass grave kyebayita mass grave mu ntaana ennene erimu emirambo emingi oyinza obutatuusawo kamera yo naye nze kyenkugamba nti ebyo byonna mu ggwanga kwebiri so waliwo abafudde waliwo abali mu makomera waliwo abalema waliwo abaweereddwa obutwa kubanga waliwo kyebayita chemical and biological warfare olutalo lw'okugaba ebibumba by'empisi olwo nalwo weeruli waliwo abakivaamu n'akasente oli bamuwa bando za miliyoni 10 binaina nyukira awo ebyo bino byonna weapons state ebikola ki regime ebikozesa okulabika nti esigalawo so ffe mu mbeera ezaffe tetutidde era tumanyi nti n'ebirala bikyajja tunuulira presidential candidate waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu ye presidential candidate akyasuusa okukola campaign ng'ayambadde akakookolo aka military okwewala okubwa esasi ku mutwe ng'ayambadde ne bulletproof mu kifuba okwewala okubwa esasi mu mutwe mu nsi yonna tekibangawo so kiba kitegeeza ki nti environment zijja lyanoonyezaamu akalu tekaali kalu lwali lutalo so ebyo byonna byonna bikyagenda mu maaso bangi bakyatwalibwa era nange bwe bakugamba nti Bikiro Moses bamulidde teweewuunya kubanga ndi player ate siyinza kutuula butuuzi nga ndaba ebintu bimesinga apo azifu ndi mukazi oba ndi mutiitiizi oba ndi mulema so mweyo embeera tukyalaba ebintu bingi era njagala okutegeeza nti tujja kwerwanako Busoga eryetya oba yakola etya mu kulonda kuno okwedde mu kibiina kya tukokawo Busoga ya performinga bulungi presidential wa district 11 district 8 twaziwangu eyo percentage ebanga ndowooza 95%. Era abantu b'e Busoga beebuuza President Museveni obululu obwamuwanguza yabujjawa kubanga abalonzi abasinga bali mu Buganda na mu Busoga ekibanga Kyagulanyi yawangula Buganda n'awangula ne Busoga ewala ne tugaba nayo
omukulu buli bwagamba nti bwe yafuna yabujjawa ekigambo ekyo kirumanya abantu b'e Busoga naye tulowooza nti ansa yakyo tujja gifuna so Busoga twapafominga bulungi ku presidential kati bwe twakkirira wano ku bifo ebyobubaka bwa parliament ne local government abantu b'e Busoga abasinga tebali revolutionary nti tebabadde nnyo mu politics wa command tuli ku kino tufata kino tobuuza birala so bwe batuuka ku bifo bya wansi abamu ne bateekamu feeling ate naabadde mwana waffe byonna ate yasima wali naikonto ebintu module ebyo byaleetera abantu b'e NRM okuddamu okapcharinga positions endala naye nga position ezisinga nga Kamuli municipality Bugweri Greater Jinja yenna awo twawangulawo ne tubbibwa specifically Bugirwa Moses Kamuli municipality natuwangula ne bakyusa diara form za polling station nnya ne bazijjako obuwanguzi kyekimu kyekyatuuka ku Mwanyirazi Mase Walukamba yali Ebugweri naye bwe batyo baamukola kyekimu ekyatuuka ku Pastor Andrew Muwanguzi naye babba mubbe so abantu b'e Busoga tu appreciatinga kye baakola statement yali y'amaanyi kubanga bukyanga bazungu bava wano tewaliwo incumbent yali awanguddwako Busoga kuba president buli incumbent abeerako yabawangulayo but this time round bamudefeatinga era enkyukakyuka gyeri ekyokubiri ku bantu b'e Busoga kyolina okubategeera tebaleetanga ku gavumenti azini okuparticipatinga mu liberation struggle oba mu change yonna nebeerawo ebiseera ebisinga babadde nga bawulira buwulizi ku radio obota avuddeko Amini yakoze ki yakikutte bawulirira ku radio nga tewaliwo Musoga akoze ki abadde mu play actually Abasoga abasemba okubeera serious mu liberation struggle bamirundi ebiri abasooka baali ku mulembe gwa Idi Amin that is Major Kimumu Captain Nanyumba Captain Bazarachi bali mu Air Force ya Idi Amin majiga Idi Amin yagowa waggulu kati bali batesitese ku bawunzike government ya Idi Amin unfortunately nebabeerawo abalyamu olukwe that is 1976 nabamunga tetunazaali nange nali siriiwo naye record tuzisanga so those Basoga people eyo group ey'Abasoga eyo ye yasembayo okubeera serious bintu byokwata obuyinza ate group endala ezeemu okubeera serious mu kuleeta gavumenti yababigirwa Moses ffe tuzeemu okuzuukusa Busoga enkubaga abannaye akana akadde akaliwo kakuleeta gavumenti mujje tukwate gavumenti era nze kennyini nze yasooka okunyiga emanduso erolonki nga Kyagulanyi kuba president ng'abantu bonna tebanabamukiririzaamu ekigenda nga kigaziwa abantu ne bajja ku boodi era tulowooza nti kye twakola kyenakola kyali kituufu nnyo era kijja kuleeta ebibala so Busoga bwetyo bwebadde ebadde terina nnyo bantu bali serious ng'ababeerayo babeera bapakasi b'abasupiria tebaagala kutandika struggle ababeerayo babadde bano ba mukulu Kivu Ejjinja olwalaba nga waliyo supiria we nga teyeemalirira naye ffe tubadde tupulaninga ebintu ate Kyagulanyi tumulaga bulazi nti kakati tutambule bweruti tukole bweruti ng'olaba mu control kintu mwetuli era kyatukoze bubi nnyo kubanga tetwalangiriddwa ku buwanguzi kubanga this time round Busoga ebadde egenda kubeera mu gavumenti giyeereetera ne baminisita abasalawo ab'ensonga ate Busoga nayo efune ku kamwenyumwenyu ku matama ng'abaana baayo bafunye ku mirimu egitegeerekeka naye katumusabe atuweyo obubaka obusembayo eri omulabi waffe wa Courage Media obubaka bwange obusembayo kusookera ddala nyala okwebaza management mwebale nnyo mwebalire ddala ekyokubiri njagala okutegeeza Bannayuganda tuzze mu kkooti y'abannansi abasinga mubadde nga mutubuuza
kyekiddako fe mutubuulire bubuulizi fe mutubuulire. This is the time now. Abadde nga bekyanga ng'eyo nga mulowooza tubalwisiza buno bwe budde. Ekintu tetwagala kufuuwa firimbi wano ate osigale mu nnyumba olinda amawulire ga kawungeezi mugalabire ku TV nga nze bigira olundeseemu njiriba n'omusajja bw'olinze banamawulire bagakuleetere ku TV ogambe nga kyakutte nga ne munamawulire agakuleetedde naye asiibye akubwa kibooko. So mulina kujja tukwatire wamu eno ensonga tugigguse mulundi gumu kubanga twagala kuggusa obwanakyemalira buguke bufube mu ggwanga. Tetwagala baana baffe abajja badde mu kufuna pulezidenti abafuga emyaka 4. Ekyo kikome kuffe era mukkirize muveeyo mujje twerwaneko. Abantu b'e Busoga mwenjagala okubategeeza nti kino kibakwatirako ddala temufunanga ku gavumenti ku luno mugenda gifuna. Abantu b'e Kamuli municipality njagala okubategeeza nti ensonga tukyaziriko temufunanga mubaka wa palamenti nze mubaka wa palamenti era ensonga zammwe nja zituusanga ku mikutu egy'enjawulo era ne wano muziraba zituuse ku mikutu gimukwanira wala mu Lusoga tugiyita gikabwidubwidu. N'ekirala kinjagala okutegeeza naddala midiya ye Uganda, midiya komponenti y'amaanyi mu strong naye midiya ndaba waliwo ekintu kyebazanya ekitali kituufu. Buli wagwawo ensonga y'ebyobufuzi nga banoonya ebirowoozo ebyenjawulo omuzindalo batera guddusa eri bamusajja mukulu abakuze mu myaka eri bebalowooza nti bamanyi bano batusomesa political science Makerere sijui balodoni be Makerere mbalaba badduseeyo omuzindalo NBS NTV ne TV zendala. Ekyo kintu kibakola kikyamu kubanga ate noova ku muntu akikoze ate noddukira ku oyo atakikoze akuwa opiniyoni ki. Omuzindalo mulina kuguleeta waffe kubanga ebintu ffe tubikola. For example zinavaayo mu Uganda yonna nzi yasooka okulangirira Kyagulanyi Ssentamu nti agenda kwesiba okuwa pulezidenti wa Uganda era agenda kubeera kandidate w'amaanyi n'okuwangula ajja kuwangula. Okitegeera eyo prediction togiyita ya muzannyo erituukiridde. Okiwulidde mu 2017 Profesa Kigwa lyotwalira omuzindaalo n'akola prediction mu Kyagulanyi Ssentamu nti agenda kubeera w'amaanyi. Mu 2017 bano banikirwasyo piyo bani abo nga bali mu kulya sausage zaabwe. Ffe ne tukola prediction ne tusiba kye bayita akapapula ne kakwatayo akapapula k'ebyobufuzi. Okay? So mu mbeera efaanagana bwetyo trend yakyuse. National Unity Platform twamenyeewo ebintu byonna ebyaba gundi ye mukugu gundi yayogera kino gundi gwe tujjako kino mumbanga mwine ensonga gye mwagala okumanya ekwata ku byobufuzi by'eggwanga omuzindaalo munoonyenga ffe tubabuulire kigenda mu maaso. Mu mbeera efaanagana bwetu mbeeyanziza nnyo nsigadde nze General Bigirwa Moses omu ku basenior commanders mu National Unity Platform. Oyo abadde General Bigirwa Moses pro Akarich Media Uganda. Tujja kuba tumweyongeza ku nsonga nnyingi nnyo neziwerako ddala ez'ebyobufuzi. Mwebale nnyo mwebale eddala.